okusinzira ku treat gye yafuna buli omu yayogera kye yalaba kye yategeera oba kye yasobola ne wabaawo abamu abagamba nti Diamond ye brandinga bulungi yensonga lwaki yafuna treat gye yakola ki gye yafuna aba wano balakingamu okwebrandinga obulungi yensonga lwaki bo tebasobola kufuna treat nga eyo Diamond gyakola ki gye yafuna kantandikire wakasirye kituufu tulakinga branding wano okweba abayimbi baffe babulamu okwebrandinga obulungi ensonga lwaki tebasobola kutuuka ku stage okweyo treat nga tetunatuuka ku kya branding tusooke tukkiriza amazima nti bwe wagendanga mu kyalo ng'oli mugenyi wiiki esooka tewayeranga lujja tewayozanga na bintu kituufu bakulabiriranga bafumbanga na mmere ennungi okitegedde kaakati wiiki emu emala kuggwako n'olyoka omanya nti olina ozuukukoyere ku lujja kubanga obugenyi bukoze eki buweddemu okitegeera so nkola y'abantu bonna nti omugenyi waaba yaakajja alina privilege zaafuna ezisinga kuzeewaka ekyo kiri automatic ne bwe kitandibadde nti oba Diamond abasinga nnyo amaanyi oba ki okitegeera era nabo bakimanyi nti omuyimbi w'e Kampala bw'ava wano olaba ayingira buyingizi mbalala n'afuna treatment gy'atafuna Kampala bulijjo kuba bulijjo bakola ki bamulaba ate nga babeera n'ebiseera ebisinga obungi so kati ekyo ne kibanga tusooke tumuwe nga tetunnatuuka ku kya brand tumuwe ekyobugenyi yali mugenyi ng'omugenyi oba oli awo kambuzi awo wennyini singa for example Eddie Kenzo avudde awo n'agenda TZ still afuna treatment yemu kisinziira nti kati awo weno gy'ogenda ku bugenyi baba kumanyi baba kumanyi ng'oli mwana wawo nti muwala waffe Florence ajja Diamond agenda okuva e Tanzania okujja wano nga tukimanyi ajja kati ekyebuuzibwa abatanzania bakumanyi ekimala Dr. Jose Chameleone we yabadde Rwanda treatment wagirabye kubanga bamumanyi era bw'abajja okujja kwe kukola ki kumanyeko kitegeera so kakati ekyebuuzibwa weesindise ekimala okubanga e Tanzania bakumanyi era nga bakuwa ekitiibwa otuukakawo kubanga bakwaniriza mu ki mu ngeri eyo bwe tudda ku kintu kya brand abantu abasinga bakitadde simanya bya bbeeyi gula mmotoka za bbeeyi nedda ekyo si kyekitandikirwako omuntu yenna brand ekintu kitutawanyiza bwereere brand is what they talk about you brand kyekyo kye bakwogerako kyoli kyoguzizza ensi oyinza obbanga eri abantu nga si kye bali naye nga kyebaguzizza ensi kati nga bakubuuza John K ojja kugamba nti muwandiisi bwe bakubuuza Eddie Kenzo ojja kugamba nti muyimbi okitegeera kakati ekyo kyekikola ki kyekikwogerwako ekyebuuzibwa ekireetera brand yo kubanga eyogerwako musicale omutindo gw'endongo gw'okuba ne quality yesalawo olw'omuzimu ogenda okwogerwako ne mayiro zimu ogenda okwogerwako kati olwaleero woba okuba endongo yo ng'omutindo gwo guli wansi endongo sinzidde ku production videos and all that kuvira ddala mu kuwandiika okuproducinga ne video zokola video tuyinza noba tetundazituukako nnyo naye wano wetufiiridde nnyo mu kuwandiika n'okukola ki kati bw'okola endongo nga nnungi etandika n'otambula n'esookayo n'ekifaananyi kyo abantu ne batandika okubanga erinnya lyo balyogerako ng'omuntu gwe bamanyi nti muki muyimbi kati ebisigadde byonna oluvannyuma bigenda okujja nga buli omu ayagala okukola naawe n'okuwa ki n'okuwa reward ne kaakati wano omutindo gw'endongo gwafiira ddala wano tetukyalinawo gwafiira ddala we gwafiira abayimbi basalawo balongoose nnyo mu maaso ga restaurant yaabo effumbiro balireke nga liwunya bano abawandiisi babamma royalties zaabwe ne baproducer baabamma kati buli omu akola kumaliriza teri akola gamba nti katukoye kye tunaalyako ffenna kubanga akimanyi gwogenda kifunamu ate yaleme kikola ki yaleme kubanga akikola kubanga akifunamu kitegeera kati ne tufiira ddala kuva mu ffumbiro olwaleero ojja kutunuulira nti otunuulira YouTube platform eyaffe eya Uganda n'otunuulira platform nga Apple Music eya Uganda nti zibadde zigenda mu mwaka mulamba nga tetuweza nnyimba 15 mu top 100 nga mulimu zaabagwira eye Uganda oba abazikulembera abazitwala be batukola obutali bwenkanya tubaddengamu ne Joshua Baraka ng'alinamu ennyimba ze 4 era Ija Kitaka ng'alinamu 3 Bebekulu we yakoze alubamu zonna 6 ne zambuka kikulaga nti omutindo gw'endongo tubadde tufuna kuba mutindo bulina kuba mutindo bwe ziba tewali mutindo oba togenda kukola ki kaakati endongo yo we baterabikira mu platform zingeezo na kufulumako kusukkako wano era akasente kojja ofuna kajja kuba katini okusinziira ku kyoteekamu era ne recognition gyojja okufuna yeeyo yonna gy'onoolaga bajja kwaniriza nga nfunayo kati tutereeze tweteeketeeke bulungi n'ekirala kyenjo sembyayo ku nsonga eyo ekimu ku bitusumbuwa omanye ebisinga babyogedde ka tuli ku solutions abayimbi boba bannabitone
bayiga okuzza ku ssente mu mirimu gyabwe bajja mbuja endongo egenda nekuwa ssente n'ogula emmotoka ya bukadde 100 nenga studio kyali ya miliyoni 5 home studio ate gwe mwokolera mweyagala ofune global hit nozimba amaka amatiribona naye nga kamera z'okwasa video nga zo zikyali awo zakuyiiyayiiya okitegeera kakitegeezo ojja wano mu kifo ky'okuzzaawo kubanga wakulaze nti wasobola okukwongerako omaliriza ate seto zikoze okitutte walala tulina abayimbi abasucceedinze mu kusetting up business ezaddala ennene ebbaliwo endongo naye nga ate omubuuza lwaki tozza mu ndongo ga mu ndongo temuli ssente naye nga ate endongo ye yamuwa ezikola kiri n'ate neetamuwa zisobola kukola kisobola kukola kino bano baproducer bakimanyi omuntu asobola okubeerawo nga buli iphone lwefuluma afuna latest naye nga bwokebera drum kits ze nkadde za myaka 2 emabega naye nga naatayagala avuganye nabaleera afune treatment yemu naki nabo kati tujja kubasaba tweteeketeeke bulungi nga mulimu guno nga tuguteekamu tubeere ne intentions entuufu kuwa gye twagala okulaga ate bwe tutandika okufunamuuko tuleme genda mulakizale ya waggulu ng'omulimu gwo tetunnaguzamu kwongera gukuza kuba tujja sigala tucomplaining ate nga tebikola ki nga tebikola John K. Oba otunulira Diamond